Balamusizaako abalabi ba Happy Media Uganda. Amanya nze Sharon. Tubeebaza okusubscribinga, tubeebaza okulikinga, tubeebaza okulaba video zaffe. Olwaliro olunaku lwakubiri nnaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano. Nanyingiddewo ekitambula. Kitambula ge mawulire agaba gatrendinze, agaba galiko agatrendinga oba agatambula. Kantandike n'eggulire ly'omwana muwala ono bambi agambibwa okubanga yakabasanyizibwa. Agamba yakabasanyizibwa taata we stepfather, naye mu byonna byonna ekisinga omuluma oba ekisinga omumalamu amaanyi nti famire ye temubeereddewo, famire ye yamubetrayinga, era waviideyo kola vidiyo eno kaalina obulumi ku mutima bambi ate ekyennaku mukyala muzito. Katulabe vidiyo eno nabo obulumi omwana bwayitamu. Hey my loves, I just want to make this video so that a lot of you can stop being in confusion. I mean, just a lot going on. Just a lot. It's a lot. And honestly, some people may think internet is not a place where you're gonna find help, solution. You should keep these, but I'm like, I just can't keep these. No. I remember the last time I came out and I shared my story of how I was abused by my stepdad. I'm not gonna lie, yes, I lost a lot of people, and of course, again, your own family stabbing you in the back, and it was one of the worst days of my life. I had to completely close off everybody, because I just can't understand how can your own family make you feel like you're the problem. And I mean, the reason why I just decided to bring this up here, because I'm like, I'm not the one who is the problem. You're the one who is the problem. Oh. I don't need praise. I don't have the devil in me. But you guys are supporting the devil. And the worst feeling is they always keep on reminding you that you are a problem. Your worst nightmare. I'm grateful for my husband. My husband did not cheat on me. I don't know where I would have been if it was. Nga tuvuddeyo eyo agawadde mawulire ga nnaku nnyo. Wabaluseewo olutalo wakati wa bodaboda n'omuvuzi w'emmotoka. Wa bodaboda agenze n'akalabula ow'emmotoka, ate ow'emmotoka bw'agezezzaako okumunenya wa bodaboda yeekyanze ssebo n'agamba ajja kuba ow'emmotoka ye n'abaana be bonna, kyokka ng'ate yali mu nsobi naye bannange lino eggwanga. Mweraya ku vidiyo. Abensi wetuuse
Ngani ajota nawe? Sha. Kada yo munna. Bananga ate eyo nga tuvuddeyo mu mawulire amalala Olutalo Spice Diana ne Ritah Dancehall nabo bazzeemu buto. Kino nno kivudde ku ki? Emabegako awo Shiba yatandise broadcasting. Ennaku zino ba YouTube bakayita akantu. Kati mu kantu ako yayogedde ebintu bingi yamentioninze ku Spice Diana kati awo wavudde obuzibu. Yayogedde ebintu bingi. Spice Diana n'avaayo n'areplyinga. So bwe yareplyinze Ritah Dancehall nayo mumwe yajjidde. Nga Ritah Dancehall agamba Spice Diana alimba. Anga Spice Diana yagamba teyasiba ku Ritah Dancehall yali amututte kukola statement. What? Ritah Dancehall avuddeyo n'agamba Spice Diana alimba. Era yamusiba. Nayo lyerabireko. Alina budde obwo because ne Shiba kalungi sikyogera mbulwa kuba mukama wange talina buzibu yadde n'omulundi n'ogumu n'omuwala kyova olaba mu podcast ye kyeyayogedde yamugambye Spice Diana you are blessed weefokasingeko va kululunkanira ku blessed you're blessed nga wooli mini wati yayogedde na ku Spice Diana yekka naye abantu because bagala era balonze mwani Spice Diana on top of that hati bannange namukwayo olimba Mukama Katonda wange namukwa yagambye mbu teyansiba mbunde nali ngenze kuleeta gundi statement wayo bakuyita ogende n'owayo statement yo bwe watuukayo gwe ne tiimu yaye ne muwandiika nti singa mbadde nsobola okuyita owa booda wange nempita mama wange nempita bafana nempita bonna abaliwo nga bankwata nempita awo ku kyalo awo banneighbor kyandibadde kirungi naye all for nothing because bannange what gwe omuntu asobola okutuula bwati ng'ali comfortably seated n'oluzungu alutaddemu naye ng'akimanyi mmimba hati yatekyetaagisa ate eyo nga tuvuddeyo mu mawulire amalala waliwo omukadde akwatiddwa encupa za whisky ng'azikwese oza mukazi wattu naye yazze ng'abantu abalala nga byazze okugula mu supermarket naye ndowooza bwe yatuuse ecupa za whisky ne zimusaaliza ate nga ssente eziriko tazisobola oba nga ssente nnyingi kati ye kye yasazeewo ekyamugita embongo kuzikwata kuzikweka naye bannange zikwata kuzikweka naye nga tamanyi nti supermarket mulimu cameras ate camera ziraba bambi omukadde bw'atyo nga akwatibwa n'ecupa za whisky kazi wattu bambi okuswala okwo nirabire ku vidiyo Channaku bambi Mane jajja naawo swaza oli jajja w'omuntu mulamba oli figo oli mukubba tunula wano tani kyakukemba abaana baafirawa ate tugenda kutwala ovundireyo nobba omwenge gwe emyaka gyo omwenge ogenda kukozesa gwe jajja tunula wano nja kukuba n'empisa ofiirewo tunula wano duka lyangato nabba natuka omwana w'abali ku myaka gyo genda otunde ennyaanya ofune ssente oli kuswaza abazzukulu n'abaana bakuzaala oli bubbi emyaka gyo nobba obba omwenge oba olina akavaala kirabe eyo nga kivuddeyo mu mukadde akwatiddwa n'ecupa za whisky red-handed ng'azibbye olutalo lubaluseewo wakati wa bodaboda n'omusabazi naye bannange kiki ekituukawo baneetsoke tunyumyemukko you can comment under whatever the comment section buli omu awe ku ndowooza ye lwaki waliwo nnyo obutabanguko entalo wakati w'abasabaze n'ababodaboda muba mulinnye temusoose kuteesaganya nti bannange ontwala wano ngenda kuwa ssente bweziti entalo ziri mu babodaboda n'abasaabaze wangambye nkuleetera zino wangambye nkutwalira zino mpa ssente zange yererere bannange kiki ekibaawo wakati awo nga mumaze okutuuka gye mulaga ate lubaluseewo wakati w'omusaabaze n'owa bodaboda mpa ssente zange
oyagala ssente mmeka omuleetedde mmeka biki ate ekisinga okunsesa abasaabaze baba bakambwe ennyo namugambye nja nakkuku namuvuma n'okumuvuma sse ekizibu kiriwa muba temwategeeraganye nga mujja nga mutandika olugendo oba wakati awo omu ku mmwe eitha omusaabaze n'owa bodaboda omu ku mmwe yeefuulira munne neyeefula naye nze ngamba wa bodaboda be basinga okwefuula kubanga oluusi oyinza omugamba ngenda wano eno nakulaga nti wategeddewo gwe nomugamba nti nina ssente bweziti nagamba tugende kate bwakuvuga n'atuuka n'akubuuza tonatuuka mama n'omugamba nti yesi ng'atandika nno ogenda kwongeramu ewantu wala ate nga olwedde oba wamugambye aba bodaboda mumu tulabagane mbadde balabi balungi aba Happy Media Uganda. Keep on subscribing, keep on liking, keep on commenting. Nebale nnyo, see you another day.